So buli muyimbi wa Satura akolera sitaani. Nedda naawe. Si buli muyimbi wa Satura. Awo mugenda kubula. Ako katereze. Buli muyimbi wa Satura nedda naawe. Si buli muyimbi wa Satura nti akolera sitaani. Ati nze omanyi bakinkubuuza ebintu bino. Byenda basumba banno bye basomesa. Ngenda kusaba. Ngenda kusaba otegekeyo program nga ya music. Roger mu 98 atandika ekibiina kya Shadows Angel. Abaana mwabalonda kusinzira ku kindabika. First of all, qualification esooka oteeka okuba ng'olina ebbeere ettutu. Oli kawala kato. Oteeka okuba kati kitegeeza bimwalo omuto. Oteeka okuba ng'oli katini. Bafatiso temwabaagala. Kyovola twayinamu abaana babiri abanene bokka ng'abeera mubaleeta kuzinisa bibuto, mubaleeta kugira kukyamula kukola katemba. Kubanga omulenzi yali creative oyo golaba nga mukuyiiya mwagala bwa wato kati ng'olina okuleeta kubanga ke kajja okusobola okuzina okwegala kati n'emisono gy'engoye gye twali tulina okwambala nga gisobola omuwala bw'ayambala bw'ati katayite kali ne kamukwata bulungi nnyo. Then asobola okulaga private part eno ng'oli alabanga alabye omuwala asobola okutunula eno mpaka eri kubanga walingawo okutraininga abaana olina omuyigiriza bwajjamu akaleega n'akakasuka babuyitanga olina omuyigiriza ojjamu otya akapanti bwoti n'okakuba omusajja ala ninvaako kale akati n'ebintu bino birimu kati njala kutandika okulaga ku bintu by'omwoyo ebintu bino birimu ebintu ebitali byangu. Jukira abalina okuyambako ba brother balina okuyambako kikyogenda okukola ba connecting era bw'oddamu ono owuli obujulizi bwange eri yonna gye buva bwalimu abantu abo nga bajja babutegeka ne mu masomero gye nasomera. So kati ne tutandika okukola ne Roger nga mpa instructions genda okole kino ayogera naawe kati jukira biri tebikyayogera nange emisambo gye nakolanga najjo kati ye yakubuulira gende w'omuyimbi ono kati tugenda oba katolo bwama abo tandise okweyunga ku bo tandise okubeera mu bayimbi abo bwe ntyo otandika okufuna exposure gye bali bakumanya obamanya otandika okugira naye nga jjukira nze nsobola okulonda kakati tuleete omuyimbi ono tumuleete ajja tukolera tuleete kati nga Roger yamukutumako nakutuma nti genda oleete oyo n'ogenda n'oyogera naye kati ntandika omulimu gw'okwogereza. Ani alonda omuyimbi gwe nga kati Roger yakutuma yalonda nagamba genda osisinkane gundi oyogere naye kati nze ebyokwogera mbirina kati response gy'ofuna gwagamba tuleete kati sinakitekwanga ogambye ye kigwe eyalonda nga wulira ye mu mwoyo alaba n'alonda gundi tileta gundi leta sami kati bw'okugamba bw'atyo olina okugenda physical oyogere naye kati ng'akutuma n'ogenda gwe n'oyogera naye nomwa naye gundi gwolinamu ekirabo ky'okuyimba owulira gy'omutandisa ebintu ova buvi eri n'ogamba nti gundi naga nze no toyimbangako kyongamba ku ssomero tewayimbamu owulira omuntu agenda nali mu sukulu kwaye ntiogamba nti tokiraba ne mu kyaki no mbadde ennyimba twayagalanga nnyo abaana ba kyaki abo kubanga bakolanga ennyimba z'amaloboozi abayimbi abayimbi abasinga obungi bayimbye nnyo mu kyaki nga nti gwe tolaba buyimba bwotyogira kati singa otekamu music afaanana bwati ne bwati kati nentandika okujjanga awo mikwano nabo kati nga gw'omuleeta naye nga waliwo amukutumyeko kati naye amukutumyeko aba olwedde spirit z'amaze okulonda omwana ogenda okulaba mu buzaaliranwa bwabwe nga ne waabwe alina byazze akola mu family bye bazze bakola ki. So Roger ye supportinganga kati nenzija nentukiriza kuba akalimi kyova olaba abali b'ebisiyaga sebo si kyangoga okusendasenda omuntu ali ebisiyaga kati olina okuba ng'olina akalimi olina okuba nga bakuyita kupoteza ng'olina omugonza akkirize kati bwettu bwe twakolanga agamba batondebwa batyo ekyo tebakikulimba naawe era akyogera oba batondebwa batyo ngaggo naawe w'oyagala omukyala bo batondebwa batyo nedda ssebo eri spirit nayogera ku ba 9 demonic dark angels
eri spirit ndala bwe tunajjanga oyagala kukwata ku kyabisiyagaza bakubona salone nga sijja kikwatako kubanga ziki kyali kyampumuza okutukuno okulaba nga muno mwentambuliza amaanyi mukutu omwo mu hearing nga nina hearing ennene gye nkozesa nga nkutungira butulizi ne kukuba spells naye nga ssebo omuntu omukkirizisa ayingire mu system oteeka okubanga omukubi ekitali kya bulijjo kati bwe tutyo ne tutandika ekibuga olwo tutandise abayimbi music tumutandise tubatandise mwetegekera kutandika kuzina mazina gano kibiina kino olwo nkugambe tutandise ne basaala birungi abayimba kadongo kamu naye ng'alimu amazina ga bandi ngadduka tandika okuteeka mu band music bwe tutyo ne tujja ne tumutandika mpola ne tupushinga ekintu ne tujja nga tukipushinga ne tukituusa we tukyagala tuleeta raga music tutandika omumixinga ne radio tumaze okutegeka kati onajja kukola kino bino bituula plan ne mugikola ebyo wabinyonyola bitambula kakati bwe twatandika ekibuga olwo twalina okutandika amazina naye nga amazina gano tugenda kugazinira mu zikilabu kubanga kilabu omuntu bw'amala okunywamu akenge n'ateekamu ava mu mbeera za bulijjo kati bw'alaba omuwala aba ayagala kwegatta naye kati nga tulina abaana betusasula ssente nga tubawo $26,000 buli nga tumugamba olina okwebaka n'abasajja bameka batano ebyo wabingambira ku kamera wabingamba nembiwakana off camera simanyi tuyinza okuba twali off camera naye mu bye tunyumya yes manyi tunyumya bingi nnyo kakati emitwalo 25 ng'olina emitwalo gyabanga 26 ng'alina okwebaka n'abasajja 5 olunaku bulungi kati nga mmwe mulina okupoteza abasajja ne baaka ye najja n'akola ki naye nga kye tuwagala kwe kubanga omusajja ono buli kaseera bw'aba abugumye ng'ayagala kwebaka na mukazi atandika okugula malaaya olwo tutandika okwongera okuseegula ekibuga bingamba off camera kakati tutandise abaana bano tubasasula era mwe mwali abaana nga ba big punisher ngenda bakubuuza ng'abaana baffe baliwo abo kakati nga tulina okukwata abaana bano nga ayidde gwe mugamba ogenda n'ono kati nabo balina okubakuulirayo abalala olwo tulina okuyiga kubanga twalinamu kilasi 2 nga tulina eziri loko nga tulina n'eziri ezya waggulu kyovola kyekyatutandisa mu mahoteli okujjayo bandi mu hoteli tutandika okukubayo ekidongo mu hoteli tutandika okukuba era nga ku hoteli tufuba nnyo okuleka nti tuteeka kati sitibba ku hoteli abantu bajje nga bakole ki naye kati jjukira twalina abayindi bangi abayindi abachina bazze jjo wano abachina tebabaddeemu kati twalina abayindi kati nga abayindi bano mulina obbakuula kati twalina abawala abayimbi ng'omulimu gwabwe gwakuula bano abasajja abagagga abayimbi yes ba musician nga jjukira obuyindi buno bwagala nnyo abawala bano abaddugavu ate bo tebabukkiriza mu nnono yaabwe kwebaka n'abasajja abaddugavu obuwala tebabukkiriza kwebaka naki kyokka buno kyokka obuyindi bukola buba ne ssente kati nga tulina ozikuula naye nga kyetunoonya buli sekita yonna ebeera ennyononefu buli level abewaggulu high-class n'abewano low-class mwenna mube nga tuli mu bwonokibali kyekimu olaba emirimu gye twakola nga mukola butawummula kakati abaana bano olwo ekibiina kikoleddwa kati olwo ekibiina Roger olwo tutandise 2000 Roger mu 98 atandika ekibiina kya Shadows Angel erinnya livaawo kakati yalireeta yalifuna linnya lye emission gye baamuwa kubanga level ye gye yalika mu Africa yali yakusatu nga Koffi Olomide yali ku level eya number 1 kati mu Africa kati yalinga Diamond Platinum kati yaliyo yes kati yali mu Africa yonna oli bamufeebya anti okola season okola season era kyokola ngamba wano Uganda wali walemeddeko mu season yaayo ulira era ateeka okubanga akola nga tannaba kumala kyalina kukola naye bwe kiba kyaggwa oba ovaako wangamba nti waliwo omulala gwalina okukwasa naye agaanye kati awo the punishment zaafuna awo baba bakugyeko kubanga bakuwa ennaku 15 otereza ensonga bwe zigaana
miggo byebizibu omusajja byali mu kufuna kati bulungi nnyo kubanga oba oyina okuta kirala kigire ebyo berelegasi bagala nti gundi ali bwali goina alina abayimbi okyabawuli abakyayimba bayimba ennyimba zaabwe nga tisezana z'amaanyi naye bakola mu kiseera ekyo ne bateera abaana bo ne ng'emission ewedde gwe kasitolemerako wali alindiridde engule ye nayo notagita gwe kasitolemerako gwe byo ebizibu byogenda okufuna era emmaliriza ejja kuba mbi nnyo nnyo so kakati atandika ekibiina ekyo era yatandika n'obuwala buna jjukira naga twasooka okubulandinga amannya g'oyita abayimbi g'owulira beeyita nze siga emannya gaabwe era nze mbayita kati ago ge mannya agalimu amaanyi agakola oba obadde tokimanyi eryo erinnya ly'owulira naawe buli bw'olyogera oba omuwa amaanyi okukola obanga kakati oba nkinyonnyola ntya osobole okitegeera kasi totwala sipiidi tuddeyo bw'obanga oyita kati kangereze kwani bw'ogamba nti kangezeeko kanjogereku singa oli ajja nga bamuyita Joseph Mayanja kakati mbuulira mu linnya lyakoze eryakamiliyoni oba mulimu Joseph Mayanja okitegedde kakati ye ng'aleeta omuli amaanyi ge gakozesa ye kamiliyoni kati gwe bw'ojja olw'okuba olaba sisitimu yeetambulira okwo ekyo kyo simanyi bwenyiza kikunyonyola okitegeere amaanyi ge gatambulira mu kino kubanga aba akifunye kuva underground okiwulira nti bwana era byagenda okutambulira mulina kubanga bitambulira omwo buli kaseera tosobola mutegeera tosobola kutegeera era bw'abeera kyova olaba ayinza okwagala mulimu ekiseera mutuuka ne mumukyawa nga temumwagalirako ddala ne mutuuka ekiseera nga mumwagala lwaki kubanga ye yeetooloolera omwo akyuka buli kaseera kati gemanya gemwatula ne mu branding nga gaweereddwa kati abagalonda be baali nga mu level y'abaroja mugisha gaga kati gwe tukuyite lino ye brand gye bakola ng'era ino n'ebigenderako nti ogenda kutambulira mu ki nkofiira oba kowa oba kiki ddoboozi mubasanga nago nedda ssebo okola kole kakati nja kugereza sabadde saagala nnyo kugereza kubasacula kati nga nayagadde mbate naye bw'owulira eddoboozi lya kamiliyoni bw'oba onyonya naye siri ayimbisa naye era lyasaakaala okitegedde nti ko wagikola bukozi kubanga ye brandi ye brandinga nga bw'onooga nti nze brandi yange eri ki nti ŋŋenda kukozesa dread nga ngisibye akalevu nti nze nja kuba wakirevu kiki nga bamentoni sama bwe baali baani ng'omuntu ye brandinga nti kino kyagenda okukozesa naye kyenjagala okulaga sikiri ku ngulu nti gw'okiraba kuba kati abaana bakoppa bukoppi bo bali abasajja kyagenda nga buziba buli atambulira eyo alina ofuna nickname brand ye gyatambuliramu kubanga mu mbeera amaanyi gakoleramu kubanga spirit ye mwe bagituuza we nali nkola naawe emabegako wayogerako ku banansonyiwa okwogera amannya nange sibyagala nnyo naye walyogerako wayogera ku Juliana kati ye nickname eriwa ate agirina yetagirina anti kyenkugamba ate oŋŋambye nti buli akolera eri nze nkulaze nickname eyo agirina wulira nkulaze nga ogamba mwali kubanga wulira bwe bakutuuma bwe bakuwa satani ye muntu gw'otasobola kutegeera nkola gy'akolamu singa bagamba nti katugenda kuyita mu brand bweziti kakati nga tunaakweka Roland balemu mumanya nti agenda tukolera nga mukozi nga Roland tomuwa kintu kyonna osobole okubanga bw'anaaba akola ati abaatugamba abakolera muli babeera bwe bati kati bona ali bwati era nabane ba followers bangi naye kuomutegeerera abanabawagiza abayinza okusukka n'abo gw'olowooza gw'olina era nga buli kyagenda okufulumya
naye abantu beyeetoolooleramu bonna babeera bebamu. Naye waliwo abayimbi bemmanyi nga basakula nga ndaba bamaanyi naye ng'amannya si buli muyimbi wa sakula nti amannya gaabwe baagajja mu mannya gaabwe. Si buli muyimbi wa sakula nkulaza abamu bakoppa. Nze njagadde okukulaga kiri ekituufu kye twataambulirangamu. So buli muyimbi wa sakula akolera sitaani? Nedda naawe. Si buli muyimbi wa sakula awo ba mugenda kubula. Ako katereeze. Buli muyimbi wa sakula nedda naawe. Si buli muyimbi wa sakula nti akolera sitaani. Ati nze omanyi lwaki nkubuuza ebintu bino? Byendaba basumba banno bye basomesa. Ngenda kusaba. Ngenda kusaba otegekeyo program nga ya music. Kati twogereko waliwo ku kye bayita ekitone. Ekitone bulungi nnyo. Ng'akirina. Kati oli ekitone n'akikoleramu eddogo. Naye waliwo oli nga takoze eddogo n'abeerawo bulungi nnyo. Ekyasuula basse batta. Yoba yongendeddeyo ki? Ekyasuula abayimbi abo. Kuddira ekitone yiye kyalina. N'akireeta n'akiyingizaamu eddogo kubanga alaba katolo bw'amaloga. Katawa yali mulogo. Nnyo n'okusinga ekirala. Ate nga ye teyeekweka ng'avaayo n'akugamba. Kakati nalaba abanaddiini mu by the way abasinga okuvaako obuzibu ba promoter. Be baleetera obuzibu abayimbi. Go statement gy'okoze nnene. Si buli muyimbi wa sakula nti aweereza sitaani. Nedda. Kakati kankubuuze. Ennyimba naye tulina abayimbi ba gospel kati nabo amannya baagajja waliwo gwe tuyita waliwo le Vixen. Erinnya si yali etuma bwetu. Yali etuma. Le Vixen tulijje muki? Tuddeyo mu Baleevi. Leviticus. Ye gye yajja. Exodus ajja eri mugundi. Ate Copy Bly. Kakati sijja kugenda nnyo kubanga abamu oyinza obutamanya jajja ki gundi ye naye Copy Bly. Kati manyi Bayibuli egamba muli balabiranga ku bikolwa byabwe. Kati tutandika okutunuulira ebikolwa byabwe biri bitya. Ebya Copy Bly biri bitya. Sajjanga nyimbira obulungi ono. Exodus. Kubanga ajja kuleetera ki? Kati Exodus yatuuka mu Africa nga yasinga mu gospel. Nga yasinga mu gospel. Kati ng'ayina ekitone. Kati challenge weeri we wano. Mutandika bulungi. Kati bo balowooza nti bw'olinnya togenda kufunamu kaddire. Kubanga n'obulamu bwa bulijjo buno bwe tusaba. Osaba n'oggwamuko ku maanyi n'owulira ng'okalidde tokyasobola kusaba. Kuba ekituufu kiri obulamu mwe buli. Kati awo wali ensobi ezikolebwako. Twagala tetwagala. Exodus yakyusa ekifaananyi kya gospel mu Uganda. Kati challenge yokka weeri. Bano abamwetoolodde na bano bayimbyeko nabo kwe kumugamba nti gwe tosobola kubeerawo ku vivi lyokka. Kati naye n'ateekayo okutu. Awo wava obuzibu. Kyongamba nkola nti naye nammwe temuwuliriza abasumba bw'ogenda bw'oti abasindika abaana baneeyo bye twatandikiddeko. Nze kugaye Katonda akuwe gundi okole programu y'abasumba. Abasumba banaakola obuvunaanyizibwa bwabwe mu bayimbi. Togenda kuddayo kuwulira complain mu bayimbi. Kubanga kankule kasirye. Senga omusajja oli yakuwa omutwalo owulira omutwalo gwali gwa boda nga neetaaga genda kufuna. Tewandigudde wiiki 3 naye kati kankuwa example nadde mpuliriza ku Exodus oyo ebizibu bye yafuna ababe mu balokole be yali yeesiga be yali ayagala bamanyi bali ku ttiimu emu yafuna ebizibu baamukyukira kyokka bano be bayita ab'ensi bo baamuwa omukono. Kati awo kazanyo kaleme okutegeera abantu nti Katonda agenda nabbakubuuza abo bakuwadde okulunda ezendiga agenda zikubuuza baamuwa omukono kati bakyalibe kati nga wesanga samu yasamawo okugwa. That's why kuli inevitable nti bano abayimbi b'owulidde tuwogerako tubaweereddeko example kubanga bo bamanyikiddwa bavaayo ne beeyogera n'okweyogera bavaayo ne bakola bati kuterako nkuwa example zaabwe okulaga si buli muyimbi kubanga mulimu abaana abayimba ennyimba ng'owulira ddoboozi. Kati for example singa naakuleetera nga ngenda kukuleetera abayimbi omwali ba Martin Angume
banyabo abaana abava mu kwaya ne bayimba waliwo abayimbi nga bayimba kufuna ssente mulimu gwe kakati for example gundi muwandiisi wa nnyimba Silver Kyagulanyi awandikeza Sachula naziwandika bulungi n'abawandikira Bajuliana bona abawandikidde baani abawandikidde naye mulokole musajja mulokole okitegedde kati mulimu ekyo nze ate nasalawo ne ngamba sina gwe ngenda kuddamu kuwandiikira nze nganze olw'ensonga zange nze nali buziba mu music ne mpulira nga bintamye. Okay. Ako kadene tugenda kola program eyo. Kati si buli muyimbi wa Sakyu yakolera sita. Kakati awo oba obyonoonye kitegeeza nti ate Katonda ebirawo byewa abantu. Olwo nja kuddirayo ddala eri ku lubereberye mu bivuga. Lubereberye 4-6. Tutandika okulaba ebitone bivaawa. Challenge weri to maintenance saagala kuvaayo waggulu. Kyova olaba abayimbi n'aba gospel bwe batamaliriza bayinza okumaliriza nga baloze. Asigaleyo. Lwaki? Kubanga ebya Katonda biri bwe biti. Katonda ayagala kumutwalako kitiibwa kye. Kyova olaba Beti Namaganda bwe bakimanya nti naye kati nvuddeko ne bava mu music ne basigala mu njiri. Beti Namaganda Nakibuuka. Ne basigala mu business bakola ayina saloon ayina gundiza akola ayina. Banange sekwakyali. Sekumateni yagenda Kenya naye yavula. Kira naye yongera. Kakati abo ojja kwetaaga okukola gundi eyo nga namba si buli. Kubanga waliwo ekiseera kyotuuka nze kati nakola kyenkola mu music n'enkita kati olw'okuba nakita singa mmala n'ennemerako maintaining esigale mbu nkyali gundi nja kumaliriza nkoze ebibi bye sirina kukola. Kati Bugembe waali yaliko kiseera kye nakyo kyaggwako mu bavubuka n'abayamba kati alina kubuulira njiri nga bw'olaba gundi lwagize n'atuyimbirayo n'akolayo gundi eno ey'abakadde akyali muvubuka muto Bugembe naye okuze kati essaawa eno kyolina ku maintaining abalala bajja n'osigala kubawandiikira kubawa magezi nti music si mwangu naye bw'omukola bwe kati n'otuuka ng'ogenda kutegeka ekivvulu nga bamukyala Seroma abagenda okujja batuule nga yes nvodde wala ng'omuntu awulira kati awo ogenda kubyonoona bakulabemu ebituli mazima kati ekyo problem eri awo. So kati bwe twajja tukola brands ezo tujjanga tuzibrandinga kati ne tuziteekawo tumanya nti kakati bana abayimbi basobola otukolera bwe bati kubanga twali tugenda mu competitive gundi etali nyangu ya club ne mubalonda abayimbi ne tugamba kati tugenda kukola ki abo tobangamba baleke kati tumala okulonda ne tumala okutegeka tumanya nti bino bikoze eki biwedde kati ne tutandika mu buliwo kati Roger atandika okutuma genda wano leeta ono genda oyogere n'ono genda oyogere n'ono naye nga ffenna tumaliza tudda wali ku deviate kati awo ku deviate wova kubanga ekintu kyakutambuza mpola ku deviate we muva ne mubatwala emuyenga ku kyoto amazina gatandikira wa wenjagala oyagala amazina we gatandikira tutandikira wa omwaka 98 Roger Mugisha atandika okuzina najjukira ebintu bino biri bisatu yali DJ kubanga yali akola ku kubanga yo 98 yali atandisa Capital Radio yali avudde ku ssanyu kubanga yali ku ssanyu kati batandika okukola ebintu bino bisatu tebyawukana music dance and drama kati ekyo kitone Roger akirina ekitraininga amazina ekitraininga katemba mulaba mu filimu ekitraininga music kyova olaba yalina okulonda ttiimu y'abaana abaleeta tuleeta music w'ebitontome mugwe muyita ki gundi hip hop kati hip hop kubanga ye azazeno kati raga ogatta ebigambo nga boga nti eseffuliya bwe baseffuliya kati ekyo kati Roger yatandika okuleeta abaana abo ku platform naye nga yalina okutandika okuzina amazina gokka nga tosobola kumaintaininga ogattamu music tosobola kumukola n'omalayo kati twali tusinga kukola music wa Jamaica owebweru abaana okuzina kubanga Abamerika balina music oyo byani ebyo balinanga kakati ng'olina okupromotinga local music wano kubanga y'omu kubayamba abantu bakwata kati gwe n'oleeta oli gwozinirako creative gwe batategeera n'obamansulira nga tebategedde kikyokola ki mission anga music waabo oyo yalimu amaanyi era ku channel emu ku channel za Uganda
twayinangako channel nga yo ya mazina ago bagiranga channel O nga yoko tujja amazina ge tugenda okuzina kati tugenda kuleeta kino era nga ne music we tukuba yoyo kakati 98 yatandika mpola mpola era yatandikira Kansanga Kansanga club bagiyita Tick and Jiggles eyo mutandikira Shadow Angel kati yatandika jjukira nze sinnamweyungako kubanga nze mweyungako 2000 yatandika 98 yali avudde mu 97 atandise awo kati olwo batandika n'obuwala buna Sexy Sue Beyonce era nga n'amannya aleeta ago g'abaana abo abaana bano kati newe sijja yabajja kwate waliyo nga babalonda olwafuna obwana buna bwe yatandika nabwo kubanga nze ngeno omusanga ng'olwedde ttiimu eweze y'abaana 8 mu 2000 ngendo omusanga mu 2000 mu buliwo abaana mwabalonda kusinziira ku kindabika first of all figa yakolanga ekintu mu masomero nga kikola kampuni emu ey'ebyokunywa ng'akola kye bayita talent search mu masomero qualification esooka oteeka okuba ng'olina ebbeere ettutu oli kawala kato oteeka okuba kati kitegeeza bimala omuto oteeka okuba ng'oli katini bafatiso temwabaagala kyovola twayinamu abaana 2 abanene bokka ng'abeera mubaleeta kuzinisa bibuto mubaleeta kugira kukyamula kukola katemba kubanga omulenzi yali creative oyo golaba nga mukuyiiya mwagala bwa wato kati ng'olina okuleeta kubanga kekajja okusobola okuzina okwegala kati n'emisono gy'engoye gye twali tulina okwambala nga gisobola omuwala bw'ayambala bw'ati katayite kali ne kamukwata bulungi nnyo then asobola okulaga private party eno ng'oli alabanga alabye omuwala asobola okutunula eno mpaka eri asobola omuntu omusikiriza byalinangamu qualification zaabyo then ng'ekyenviiri ekyo kyo twalina saluni nga balina obasiba enviiri kati nga tulina okunoonya abaana mu masomero ge bakkiriza okusiba enviiri kati n'alonda obwana bwe buna n'atandika ekibiina kye n'obwana buna kati n'atandika olwo atandise ku Capital Radio nze mu mwaka gwa 2000 nalina omwegattako mu buliwo era eddoboozi lyaŋŋamba kugenda ku Capital Radio namusanga ku Capital Radio gye namusanga mu buliwo kati wansi waliwo omwami bamuyitanga Patrick Otembo yali sales representative manager oyo yali omu ku basajja abaloga ennyo yali munna Kenya kati yo Rwanda bakubanga jukira spirit eri yaŋŋambye egenda ku ki ku Capital bwe ntuuka kati twalina ŋŋenda ntyo okutuuka okugenda ku Capital nayina omwami nga bamuyita Inspector Lukwago yafa kati yalina ekibiina nga bakiyita Capital Dramators kakati nzija mu kibiina kino mbawandiikirayo omuzannyo bali baguyita gukyayiika omusaayi akolanga gundi bwetyo kati nzija muwandiikirayo search information emukolera nzija jjukira nagwandiisa olina ogutraininga bwentyo bwe mbayingiramu kati tujja tuzannya omuzannyo bali baguyita 666 lubadde kati twetaaga okgenda ku National Theatre eddoboozi linga ngende ku Capital nfune sponsorship ku Capital ey'ekibiina kino ekigenda mu National Theatre kati kumpe connection ziŋŋambye egenda wa kati era bwe natuuka ku mwami ono gwe natuukirako ye sales manager sales representative manager ate nga yagenda okumpa gundi zonna kati nalina okumutuukako era olwamutuukako n'atunulira bw'ati naga ayu Alan ng'olwedde yategedde dda nti nzija nga luli bwe baasooka nga bantwala ewaffe era ne mga yes am Alan naga I thank God because you are here but you are banga leo gera luzungu lwokka Kenya nanga nyambuke waggulu mu studio waliyo omuvuga gwe bayita Shadow aninze kati by then Roger yakolanga program eya evening crew bagitanga Hot 7 so ng'atandika kawungezi ku 9 kati n'amaliriza ekiro ng'akola late date kati ekiro abantu bo tebaamanyanga program late date bagisinga gimanyira ku Ronnie ne Roger yasooka ogikola ekiro era bagamba Roger yakolako ku late date ye program gye yasooka okukola ng'ali ku Capital era yagikolanga kiro Ronnie naye yafa Alex yafa Ronnie yafa abona kakati nze nyambuka mu studio bandagirira waggulu mu studio ngenda okutuuka mu studio nsangawo Alex mubuuza omuvuka gwe bayita Shadow aliwa aŋŋamba ali omwo annyigira akapeesa bo balina obuntu bw'engalo my first time okutuuka mu studio ya radio mu 2000 nyingira mu 2000 kubanga 98 nali ntandise TV nasookera ku CTV redi nali manyi
technical thing ebya TV naye radio buliwo njitandika mu 12 kati ngendo kuyingira mu studio nsanga omulenzi ali kumpe waayogera kati jjukire omulyango go gyoyingirira omulyango present eno gyatuula abagundi bali bwe bati kati yono wabano ye yali atunudde eri bwati kakati bwe ntuuka nambuuza mu globoozi ogunene ayu Alan nga tannaba na kukyuka yamala okwogera nanyiga ebipeesa bye nga tannaba kukyuka nambuuza ayu Alan ne mugaa yes am Alan nagamba I thank God because I'm waiting for you a long time. I've been waiting for you. Ako kokake mbadde nizo okakyuse kugambe kasiri obujulizi bwompa bufu. Kubanga ako nakakwata omusajja bwe nakyuka bwenti nakyuka bwa nalaba omulenzi nga mulungi nanke nyine nga wow nga obyogera simulabanga we wabyogere nenga Katonda wange nalyoka ngamba naawe wali olideko ku kibiina kye bayita Shadows Angel nemugamba nedda kati olwo mpulira omuntu ali abulijja ayogera mu ddoboozi lyange kati ayogera nange muwulira bulungi nnyo nga bwakola ki nangamba yes kale katugende Muyenga yalina emmotoka gy'avuga n'amala okukola show kwolwo bwe mmanya n'okumanya nti sometime radio station bakola ne recording kati tugenda mu studio aleka eno bantu bageze mu break tugenda mu studio akola recording enezanya ekiro ansitula antwala kumbe ekyekyo balina okugenda ku Tiko and Jigo kola kati yabanga DJ mu club ng'ajja n'ekibiina kye ekinaazina ng'era omusasula nga DJ ayina baddansa be kumbe baddansa balina missoni zaabwe kakati ng'ajja ng'antwala Muyenga ng'andaga obuwala buna naye nga nzigirayo Witchcraft Bible Witchcraft Bible eno ng'andayiza Bible eno ebeera mu symbols ebyo byonna ebirira emisono gy'engoye empeta colors zaki fashions nga nzigirayo Witchcraft Bible ng'andayiza kwolwo lwempulira spirit yange ng'eringa envuddemu kubanga nina connectinga direct ne Lucifer kati ntandika okufuna information kati nga takyampa information kati nga nfuna information kuva ku Lucifer direct kumbe baali bampromotinze ntuuse ku level ey'okutaano mu Africa kale tugenda batukoma wano leero tujja tandikira awo wennyini nga Witchcraft Bible omaze okukola ki okulayira oconnectinze tokyafuna information bano ba messenger katojja from the source lwaki kugambye kalike mbadde nnize kokka kankwata nnyo nti omuntu takulaba nakubuuza ayu Alan nti yes am Alan I thank God because I've been waiting for you for a long time. So mbadde nkalinze era okwogedde nga wakwogera eri n'akagambo okogambye nti agenda okyuka nga musajja mulungi oli omwana w'omukiganga okugamba nti wa ensi erimu abantu abalungi kale nja kusaba bonna betwogeddeko abayimbi amanya g'omuntu gonna ge tukonyeeko tetugakonyeeko mu bubi ekyo ekisookera ddala ebadde example just example era ekiba kikunyizizo ojja tukusonyiwa because nga inagaye mu ntandikwa nti these are brands yes zezibakolera oli ayinza omuyimbi ennyinyi ayinza n'obutakufanako naye bano abamulyako lwa nsonga oli mukutta mulimu gwawe yes so it is not our intention munatusonyiwa naye insaba yenna alaba oba omanyi waliko simanyi bamukyalimu oba abantu bamwe bakyalimu nga waliko mu Shadows Angel nga tokiinaamu buzibu noonyaako twogeremu ninayo omuwala gwengenda okuwa amangu Susan wali osekisu ngina mukuwa ngenda kulekera essimu ye kati noonya gundi Isaac Morgan yalimu dancer uyo muyimbi oyo teba member wagenda n'ongamba nti omu kuba manager wano abasinga amaanyi bebaali amu bebawaana nti oyo yasinga manager wano ku bayimbi yali wali nga bodyguard akwata bukwasi baana tokwata ku mwana nolepinga omwana kakati abaana webali wano webali ne basobola okwogera
Yeah. Because njagala kumanya biki bye baakolanga. Biki bye baakolanga. Basobola. Susan yafuna challenge ng'omwana omuwala mu bulamu. Kubanga yava mu bulamu bwe yakulira mu bulamu obwo bwa kukola ssente. Kwekwatira ka ssente. Naye bwe twalokoka n'abasaasaana. So kati yafuuka n'aposo. Susan waali yaliwo ne ku mbaga yange tuwuliziganya oyo twogerezeganya. Then waliwo Ethel na Luyima, yes I think. Naye lwakuba nti efumbira omusajja wa beeyi nnyo nnyo, musajja wa gundi yonna, be bamu ku baana abanywera. Bemanyi nti abo banywera. Waliyo Maureen yanywera. Maureen oba akolera ku Equatorial somewhere there. Bambi njagala kuba. Balina abanywera bemanyi. Artist abo abaana abana mbawerako obujulizi. Tibbo mu tiimu nga bwe twali abo banywera. Kubanga nyizo obutakiteekako mukono naye mmanyi nti abo bakola ki mu mbeera gye tuyiseemu etabadde nnyangu. Maureen mukwano gwa nnyonyi wa Roger. Maureen, Ethel kati mukozi mugundi, Susan musumba kati aposo waali, Roger Mugisha gyali lwakuba byamutama nnyo. Osobola omukyaza ne munyumya asobola naye byamutama nnyo n'amasimu n'agakyusa, byamutama nnyo n'akyusa ne gundi. So nange ndi sure nti faawo at least abo abali awo tulinako we twayimirira. Roger anampa ku budde. Ajja bukuwa nja kukanukitinga ku gundi ye. Abaana abo nga ba high class. Ajja bukuwa ku lw'omulimu gwa Katonda. Kaakati nze saze nakye nakusabye. Toyina. Twetaaga kimu. Nawe nakwewuunya. Kubanga bali baŋŋambye nti oba toyina wano. Kakati tukuba simu. Kakati abatamanyi Katonda be boogera batyo. Kubanga oba omanyi kyokola. Nze kasita nakubuuza ng'ombuuzizza. Naye testimony eno njiwadde mpulira njikoye sikyajagala gikola ki? Jiwa. Nanga nti njagala tusomese. That's why munatusonyiwa kyovola atulandulula. Lwaki ono yaŋŋamba ayagala kusomesa era ne mugamba nja kuwa omwezi gumu. Manyi nja kuba mmaliriza. Kubanga nsobola n'ogikola olunaku olumu ne njimala. Nga mu mwezi gumu nja kuba mmaliriza bwenkuwamu wiiki nnya mala okukola kyenkoze. Nga nkitanga nsigala mu byange. Siri wakubeera ku mikutu gino. Yensonga lwaki sirina mikutu gye mbeerako. Naye katwebaze Katonda kubanga mulungi. Kale bannange abaana abo mbanoonyako banyinyonnyole. Kwakati bo mwe mwali mubalagira ne command and what kati bo abaali babikola njala mmanya bakolanga biki, baali bawulira batya. Susan yagenda kwanguyira nnyo. Baali bawulira batya ebiseera ebyo babalimbanga biki. Yes, ate kino kyo kikulu okitegedde. Kubanga waalingawo okutraininga abaana olina omuyigiriza bwajjamu akaleega n'akakasuka babuyitanga olina omuyigiriza ojjamu otya akapanti bwoti n'okakuba omusajja. Alan kale amwebale nnyo awebalire ddala yonna gye twatandikidde tujja Alan ajja twongera obudde tusaba Katonda era ajja n'agamba Samireko omusajja ayogere amalize naye wajja n'ayogera obujulizi ogenda wulira byebimu wawulira ne luli so twasawo tugezeemu kale nga ate tusomeseza ddala. Njagala ebigambo ebisembayo obituwe then tusiibule. Ekikulu mu byonna tuwene Saala tuve wano twagalane ng'abaana b'enda etya tuleme kwawukana. Emikutu gino kyetukitwawula. Bayibuli egamba etya kyangu nnyo. Bayibuli egamba Sitaani yajja okutta, okubba n'okuzikiriza. Ye omulimu gwe gwa kwawula si kugatta. Kukola ki? Kwawula. Kyokka ekyaleeta Yesu kutugatta tubeere n'obulamu mu bujjuvu ddala. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza ku lw'obulamu bw'ompadde. Nkwebaza kubanga omanyi. Zikiriza mu mutima gwange era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Osangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu. Mukwano gwange Yesu onkuume onyambe obulamu buno obw'obulokozi. Bwe Sitaani n'ebikolwa byo n'emize gyo mbyegaanira ddala. Tolina buyinza ku bulamu bwange. Mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Mukama nsabira abantu abo bonna banyweze mu lugendo luno olw'obulokozi. Chano yaffe eno Mukama wange ogikuuma ogiwe n'ebyenjawulo Katonda wa Isirayiri na buli nkwe zonna omulabe zaategeka kubanga tuli mu mikutu ng'ate be basinga emikutu. Katonda wa Isirayiri tuli mu lutalo wakati naye era ababo obalwanirira. Katonda wa Isirayiri buli mutego gwonna omulabe gwategese kama gulwanirire
ekitiibwa kye kiryoke kirabisibwe mu linnya lya Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Mukama banjagalire mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.